Mbaniza nyo ku YouTube channel yaffe Nava Media nange mwana mwala wa Asha. Nava na matuva nange mwasibye mutya. Muli mutya kansubirenti muli bulungi nyinyi ddala tenga gompya tulaba oba atuliriza. Mukujukisa subscribinga onyiga wali akadebule twete tubenga tukwa notification. Atenga munange Olubalusewo lwa YouTuber n'omukyala Jennifer Fulfiga. Omukyala namanyikidwa nga Hadijja Kigozi munange. Olunaku olwaleero avuddeyo n'ayomba bingi ng'alangira Fulfiga okumumanyira. Atenga ye CEO wa YouTube ye munange bulabadde agenda omujjako interview lwavuma abantu abalala munange abadde amuyisaamu amaaso nga tamuwa kitibwa namugamba Fulfiga tuli bakulu n'abakulu tuwe kubitibwa mukwano saagala kummanyira era nga gwe omulabi waffe ngamba tulakayira wuliriza emboozi. Wasimtya oli fine nange ndi fine madenga ndaba abantu nga bantaaginga mu posts za Fulfiga naye nze sikolera ku pesi y'abantu kolera ku pesi yange. Fulfiga njagala obubaka buno obutereke mu ssimu yo sigina kukolera live kubejja kuvaayo. Njagala obubaka buno obuteeke mu ssimu yo nga buli kiro obulabako okitegeera oyiga okwesonyiwa abantu. Ekisookera ddala Abannayuganda njagala obategeeza n'abagobera HK Media nti Fulfiga videos ze ne content gwayita content ku channel yange nzidelete Lwakamanyilo CEO Jennifer Ndozalevo ogiraba videos zo nzijjayo ku channel yange nzidelete I mean nzisimudde nzisimudde ku YouTube yange Lwakamanyilo CEO. Fulfiga oleeta obudagaladagala n'oleeta obumonde n'olanga ow'omucere n'olanga ow'obuzigo n'ozunga n'otuzigo n'ozunga n'otuzizi olangira ku channel yange ku channel zaffe si bwe kiri ate nodda ku ba YouTubers n'obavuma kitegeeza tofumiitiriza ajamisi yakuwa akatabo okasome ofumiitirize naye akatabo otambula butamuzi nako wekubya nako bifaananyi olw'okuba oyagala omugagga akulaba nti Jennifer ali mu katabo ayina akatabo nangira akatabo nedda akatabo baakakuwa okasome ofumiitirize. Kati mukyala yeeyita Katonda wa content njagala okukujjukiza nti videos zo nzisimudde ku YouTube yange Lwakamanyilo CEO. Fulfiga eno channel wagisangawo ate ng'etambula bulungi gwe yeeyita waakabi olaba kamera ngikutunuzaamu kateeberezaamu abantu babuulira amazima ekikuluma ku channel eyo. Mbotaki bagambe bonna bato n'ensonyiwa enja ku jano kibagambe. Nali nkola n'eyisima ng'oyina obusungu. Kola nekaye owulira obusungu. Buli gwe nkola naye oba owulira obusungu. Kati you can't stand the fact nti Kuruthumu akikuba ku channel. Ozze wanano ku live otandise twafiiriddwa nno kyo kisinga okunnuma. Ozze ku live weeyogeza ebintu ebitasaanira ku level gy'otuuseeko Jennifer. Ochayina amanya gatula mu live noyogera ebigambo bwe bityo. Ku level gy'otuuseeko. Ate ku live okubeerako abantu abakusudia. Yoyo mama Flower, yoyo auntie, yoyo Fulfiga. Nolowooza ndowooza oli maama wansi yonna. Mukwano nze toli maama wange. Ekyokulala eno channel si gwe wagikola. Ne bwe najja Uganda nakusinkana luvannyuma nga wayiseewo n'emyezi nga n'omugenzi channel agituddeko emyezi. Ekyokulala eno channel si gwe wagikola. Ne bwe najja Uganda nakusinkana luvannyuma nga wayiseewo n'emyezi nga n'omugenzi channel agituddeko emyezi 4. Okitegeera? So njagala okutegeeza mukwano ti eno channel si ya kitaawo. Naawe channel ekuliisa. Ogirangirako n'olanga ebintu by'abantu ate n'otusaba obulango nitubukusindikira. Sindikira akalango ka maama gundi, sindikira akalango ka jjajja gundi, bannange Jennifer. Eno YouTube ogiyita ya kitaawo oba ogiyita ya maamawo. Toddamu mukwano okummanyira. Nkoze n'amaanyi okulaba nga nfuuka kyendi nga naawe bw'ogamba nti oyagala muntu akumanyiira. Toddamu okummanyira. Videos zo nzijayo ku channel yange njagala ndabe mu Uganda muno. Bw'oba toli ku channel. Njagala mu Uganda ndabe bw'oba toli ku channel. Oba tebeerawo. Mbwera nojja n'enkuwa transport mukwano Jennifer. Njagala nkutereezeemu na kino. Yegwa afuna transport ewa Hadijja. Kubanga gw'otambuza bigero okuva wali eri ekibuye okutuuka ku bondi y'omugagga. So omugagga ampa ssente z'amafuta kuba nzijira mu mmotoka yange.
Okitegeera so toddamu kulimba bantu. Manyira banene abatakumanya batakutuka nga kaba kulaba mu videos zange. Naye nze Kigozi atuula wootuula. Toddamu kummanyira. Jennifer wane Kampala ekitiibwa tukiwakyewadde. Wabati wewa kitiibwa abantu bagenda kuwa kitiibwa. Mirundi emeka gyondaba nga akolera video. Really kiswaza. Kiswaza nnyo. Naye bakuwa katabo okasome ofumiitirize. Naye tofumiitiriza katabo olebeta bulebe sinako wekubya nako bifaananyi. Olina YouTube channel vuma ba YouTuber. Kwasobola okutuula notajjayo katabo ka Hadijja okufumiitiriza. Okaina ojina naye aje abantu wabagambako nti nakusasula kuba YouTuber bonna olina kugwayo tutewa ajamisi. Simanyanga abantu obalimba nti gwe wantwala ewamisi. Nyeza okuba ndi wano nga simanyi mukwano netwalayo alhamdulillah nze Haji namusinkana. Naye ne ba YouTubers abatono be watwalayo 2 3 wabakumira ku mulyango tuyagala balabe mugagga. Ne bakuwa sente zaabwe nozikuba mu kishoti kino kyoyambala okola akabina nobawe emitwalo 2. Jennifer nza siri kweyo level. Ize siri kweyo level. Kati no munnange video zo nsangudde ku channel yange njagala tulabo ba channel yo tegenda kubeerawo nga toliiko. Wabula kugamba ekigambo ekimu nga sinava wano. Toddamu kumpisa mukamwa wako kubanze sikuyisangako mukamwa. Toddangamu kunjogerako bigambo bya swakaba. Manyira bano bola bana abakulaba batakutukangako so siize. Kuba ku level gy'otuuseeko watukako ne wa president situukangayo. Naye tebwewa kitiibwa mukwano. Saagala kusala musango. Naye Hadijja Kigozi okoze si bulungi okwanukula Jennifer Fulufiga. Ng'omuntu gwe wali okozeeko naye eyo si yebadde enkola entuufu. Bw'aba yakoze ensobi obadde tolaga busungu kubanga Jennifer mumanyi. Bulijjo era ne bw'obadde omuggyako content omulimu gwe gubadde gwakuyisa mu bantu gaali. Bw'oba wali omuteeka mu kamera ng'alangira abalala kino naye wandibadde okisuubira nti lujja ku ky'olunaku lumu naawe akulangire kuba yenkola ye. So bw'oba wakkiriza n'opataninga naye n'okola naye mu kuvuluga abalala. Okitegedde lwaki gwe bw'akikola kikuluma nnyo ng'ate wateekangawo kamera ng'abikola abalala. So eno si yenkola entuufu ku muntu eyali akubeezezaawo. Kituufu oli CEO olina YouTube account naye Jennifer Fulufiga ombadde omwetaaga. That's why wamalanga obudde bwo okumuggyako interview. Ye bw'aba tategedde engeri gy'akwetaagamu ng'era akuvuluze. Stay humble. Si gwe mulundi ogusoose era Fulufiga tagenda kusooka kutabuka naawe mu ba YouTuber. Naye olaba abayisaamu eggaali ne bukyenkya n'ategeera nti abeetaaga n'abayita. Wandibadde onoonyaayo omuntu bw'omanyi nti ayogera ne Fulufiga kati nganze n'ongamba nti Calvin nina obuzibu bwe buti ne bwe buti ne Fulufiga nandibadde mbanoonya nga munoonya ne mbatuuza n'olaga obutali bumativu bwo mu ngeri ya kintu kikulu naye ate sikola nga Fulufiga bwe yakoze. So ekyo si kituufu kye wakoze mwannyinaze. However ne Fulufiga kyakola eky'okuyisa mu ba YouTube eggaali nakyo si kituufu. Naye yegwe mulimu gwe bw'oba wali okozeeko naye mu kubuyisa mu balala eggaali naawe kirinde nga nkuba. However olina okulaga ennyo maturity kuba ono omuntu wamuyingira ali mu mbeera eyo ye tasobola kukyusa mbeera ye. Kati bino weerabisa wekka simanyi nasangudde content simanyi nakoze biki era byonna ajja kuvaayo agambe nti content eyo mbadde mufunamu ntya era wamunjijjako ddala nga toyina kyomwagaza lwaki wamupostinga. Bino byonna bwerumya mutima na mutwe wekka. Fulufiga yeyo necha ye karakita ye wagenda omukolako interviews ng'era afaanagana bw'atyo nga bw'atyo bw'afaanana era mu mbeera bwezityo. Wandinoonyeza abantu abakulu bw'oba waliwo ekintu ky'otategedde ne wabaawo abagatta kozi omuntu ono wagendangako gy'ali ng'omwetaaga ate naye bw'anaategeera engeri gy'akwetaagamu najja kunoonya. Bwe buti obulamu bwe butambula waliwo olina okukkiriza obeera omusiru oli abeera omugezi naye tuleme kubeera na lutalo. So siwagira lutalo luno kubanga nkimanyi buli omu yeetaaga munne. Bampita Calvin Kayanja.
Hadijja Kigozi ekintu ky'ovuddeyo n'okola olunaku olwaleero weebale nnyo weebalire ddala abantu bangi ku app eno n'emikutu emirala balowooza baakaguje baakawaji era bo tebakwatwako n'okujja okulowoozesa abo ababeera babalaba mbu ffe abalala tulya ku bo. Ekintu ky'ovuddeyo n'okola okwanukula omukyalo oyo Jennifer si kikolwa kibi wabula ogezezzaako okulaga ekitiibwa ky'omulimu gwaffe nga ba YouTubers. Nze Hadijja ndi mabegawo, yes ndi mabegawo. I know a lot of YouTubers bonna bali mabegawo. Ekisookera ddala omuntu aveeri n'omutunuzaamu kamera eyo gye wagulidde yaka n'ogyechargingira n'oteekamu transport wo bangi kummwe mutulangira nga bwe mutuwa transport naye nga ffe twereresa akadde kaffe ne transport waffe okujja okunoonya content mummwe naye mmwe mulowooza muba ba kitalo nnyo okutuwa bu content bwammwe azifu ffe tetusobola kwecreatingira nga n'ebiseera ebisinga ffe tukukubira essimu ne tukugamba nti alo gundi njagala oyogere ku kino n'ekino era njagala okireete mu ango bweti n'ebweti. I take my time to edit wewobeera waseereredde n'okola ensobi kizibu okola interview n'omuntu n'ataseerera n'atakola nsobi ne wali ozekaawo ne weebuuza nti singa nze gw'omanyiira oluvannyuma lw'okujja okunyumyamu naawe n'olowooza nti ompadde bugagga bwe naabiteeka ku YouTube yange singa ndekamu ensobi ezo z'obeera okoze. So ekisooka Hadijja oyimiridde ku mazima. Hadijja olaze nti omuntu yenna gwe tuhostinga ku YouTube channel aba atwetaaga ate naffe tuba tumwetaaga. So mu mbeera y'okuba nti onneetaaga nkwetaaga twalisaanye tuwaŋŋane ekitiibwa. Oyo abadde ayogera bingi ku ffe mu mulimu gwaffe n'agenda ng'agamba gundi nze yazimba channel yo, gundi nze yazimba account yo, gundi nze yazimba channel yo. Naye nga bw'ogenda ne weetegereza channel yo gy'agamba nti yazimba taweezaako na video 100 video 200 nga ne sente zalowooza video ze yakakuwa ze zakakola ku channel yo oba mu bulamu bwo tezisobola kubeera nga at least zikufacilitating okumala omwezi mulamba okusobola okunoonya content asobola okubeezaawo omwezi omulala mulamba. So n'olwekyo mpunzika ngamba ntya mpunzika ngamba Hadijja yongera otubuulire abantu abalala abayinza okukumanyiira biki bye balina okusinziirako obutatumanyiira. Mbajjeeko engalu Viki exclusive.